Omulungi atulaba nkwanizza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo ebitundu by'eggwanga enkuba mu yatonye era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde wezezza millimeters 3 n'obutundutundu 2, Gulu millimeters 25 n'obutundutundu 6, Tororo millimeters 5 n'obutundutundu 7 so nga ate yo Mulira zaaweze millimeters 3. Bwe tunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa n'ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa kiddedde nga n'awamu akasana kajja keera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okuggyako mu Mbarara ne Kabaale gye tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Ekasese. Kampala n'Emiryango tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26 so nga ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne Dubai tusuubira akasana okwememula so nga ate mu London tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 22. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Nze Lubega Michael.